bakutte omukyalo oyo ye namba 3 mu NRM yaliko ne namba 3 mu ggwanga nga ye speaker ye namba 3 mu ggwanga nga tebannamuggyako ne bamukutte ne bamufuula member owa bulijjo ne bamuteeka ku committee zaake gyakyeyalinga. Just imagine in all committees ate togaana ebanga order. Koso waliwo emitendera gy'osinza ngenda bakolera video ngamba buli asinga batoyagala okola otya. Ne just imagine obujozi bwe butyo okukakkanya omuntu bwe kutyo mumututeeka ebibye mumukoze buli kimu mumuswaziza nti takyaswana kutambula mu bantu. On top of everything ku bukiiko obuyitirivu obuli mu parliament ne mumuteeka kakiiko zaake kakulemera fena zaake gwe tumanyidde ddala nti ayina we zigatta. Simukaka yaneza ake tumumanyi nti be bano ba MP bayita bakatwewungu. Nyina fani kyo mulungi naye wobo oyina owo gwoyina mwatu nno mugula. Olutalo wakati wa Mongo ne zaake lweyongedde oluvanyuma lwa NRM wakati mu butaswala okukwata Anita Amongo ne bamwaloketinga nga member wa bulijjo just omuntu wa bulijjo atuula eri mu lukiiko akakiiko aka government assurance ng'ataaka kulembero ba chairman waako ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition ekya Nuupu ekifo ekyo bakiwa zaake gwe bamanyidde ddala obulungi nti ye mubaka wa parliament asinga obutakwatagana na Anita Amongo. Now embiranye y'abano eva wakansoke kukubira mu kotto kyemabega mu 2022 yali February. Speaker Anita Amongo yali mu parliament ng'ayoza ababaka ba parliament abaali bavudde mu mizannyo gy'oyinza okuyita East Africa Parliamentary Games nga bawangudde emidaali mingi. Emizannyo egyo gyali mu Arusha mu Tanzania. Kakati wakati mu kuyoza ababaka yayoza ne zaake ng'agamba nti owaayi zaake yadde abadde ng'agamba nti abakuuma ddembe baamukuba ne bamumenya amagulu ng'atambulira na ku miggo wabula we twatuuse mu Arusha yadduse emisinde gy'ekikumi gino gye bayita egy'ekikumi 100 meters n'agiwangula. Zaake emabegako yalinga atambulira ku migo n'emisinde gino we gyatuuka ebyaddala zaake ye yagiwangula mu East Africa yonna mu babaka ba parliament ekikumi kino ekya 2 kati speaker yalinga amokinga zaake kino tekyasanyusa zaake n'avaawo n'agenda ku Twitter, Facebook emikutu gye gyonna gy'ayina anti y'omumanyi bw'aba kuvuma abanga atali mubaka wa parliament n'alyoka avuma Anita Amongo ebimu ku byasooka byensinga okujjukira amuyita hypocrite n'agamba nti talumirirwa ddembe lya muntu wa bulijjo asekera mu buvune bwe bamuteekako n'ebirala ebifaanana ng'ebyo. Nawo kino kyanyiza Anita Amongo n'asalawo yadde ng'oluvannyuma kooti yasala nti tekyali mu mateeka wabula yakozesa parliament n'egoba zaake ku bwa commissioner bwa parliament kubanga mu budde obwo ye yali commissioner wa parliament ne bamugobako ng'ababaka abalonda baali 155 ne balonda bamugobe era ne bamugoba newankubadde nga mu 2023 ngaggwako zaake yali yaddukira mu constitutional court ng'awakanya ekyo oluvannyuma ne bavaayo ne basala nti bamugoba mu bukyamu koramu teyawera kyali kwegamba kyalinganga ekirondoola omuntu nga tebagoberera amateeka baali balina okumulirira ssente ze newankubadde kooti yasala bwetyo ekisajja kyonna yakimalako nga taddiziddwa mu ofiisi eyo wabula speaker Anita Amongo teyakomaawo ne ku trip zaake ze yalinga atambulako yazimujjako ezo zibeera funded by parliament yazimujjako zaake oyo gwolaba kati ye zaake ng'agamba nti kino ekintu tekyavaawo jjukira zaake bamala okumuwa commissioner ye bamuwerako n'okubeera chairman wa subcommittee gye bayita parliament internal audit committee. Kati eno zaake agamba nti je we yasinga ng'okuraizingira nga red flag eri ebitagendanga bulungi mu parliament mwebyo mwalinganga okusaba accountability, financial accountability. Ate okimanyi Anita Amongo ebimu ku bimuleetedde obuzibu bibadde bya accountability enkozesa ya ssente. Kati zaake engeri yali chairman wa subcommittee ya audit eya parliament kati yabisabanga nnyo bino mbu bye byaviirako omukyalo okukola ki okunyiiga nga zaake yeebuuza ku ngeri staff gye recruited
baba wabati emirimu abirabe wano nga bagamba nti abasinga abali abo babaddenga abantu be yabaleeta Anita Amongo n'abateekamu n'abamu ku bakozi babamukolera emirimu emirala n'abewaka n'abaawa abasomesa abo ku masomero ge ate nga parliament yebasasula yabanyiga eno naye nga ate bakola mirimu gye kati bino Zaake be yali agezaako okuraisinga saako n'engeri parliament ngeri yali spendinga mu ssente budget yali engazi bwetyo kati Zaake agamba nti bino bye bya sparking olutalo lwabwe okumanya lwagejja Zaake bwe yali ayina embaga ndowooza embaga ya Zaake yaliwo mu September wa 2022 Speaker yamuweereza milioni 10 yaziweereza Wilfred Nwagaba naye sente zino Zaake yazikanyuga mu kamera nazikanyuga nazimukanyugira nazigaana olutalo lwabwe ne lukula kati essaawa eno okumanyanga NRM ebintu byayo tobyesigulirako bakutte omukyalo oyo ye namba 3 mu NRM yaliko ne namba 3 mu ggwanga nga ye speaker ye namba 3 mu ggwanga nga tebannamuggyako ne bamukutte ne bamufuula member owa bulijjo ne bamuteeka ku committee Zaake gyakyeyalinga just imagine in all committees ate togaana ebanga order kosi waliwo emitendera gy'osinzira ngenda bakolera video ngamba buli asinga batoyagala okola otya ne just imagine obujozi bwe butyo okukakkanya omuntu bwe kutyo mumututeeka ebibyo mumukoze buli kimu mumuswaziza nti takyaswana kutambula mu bantu on top of everything ku bukiiko obuyitirivu obuli mu parliament ne mumuteeka kakiiko Zaake kakulemera fenna Zaake gwe tumanyidde ddala nti ayina we zigatta simukakanya ne Zaake tumumanyi nti be bano ba MP bayita bakatwewungu nyina fani ky'omulungi naye woba oyina owo gw'oyina mwatu nno mugula olutalo wakati wa Amongo ne Zaake lweyongedde oluvannyuma lwa NRM wakati mu butaswala okukwata Anita Amongo ne bamwaloketinga nga member wa bulijjo just omuntu wa bulijjo atuula eri mu lukiiko akakiiko aka government assurance ng'ataaka kulembero ba chairman waako ekibiina ekisinga amaanyi ku opposition ekya Nuupu ekifo ekyo bakiwa Zaake gwe bamanyidde ddala obulungi nti ye mubaka wa parliament asinga obutakwatagana na Anita Amongo now embiranyi y'abano eva wakansoke kukubira mu kotto kyemabega mu 2022 yali February Speaker Anita Amongo yali mu parliament ng'ayozayoza ababaka ba parliament abaali bavudde mu mizannyo gy'oyinza okuyita East Africa Parliamentary Games nga bawangudde emidaali mingi emizannyo egyo gyali mu Arusha mu Tanzania kakati wakati mu kuyozayoza ababaka yayozayoza ne Zaake ng'agamba nti owaayi Zaake yadde abadde ng'agamba nti abakuumaddembe baamukuba ne bamumenya amagulu ng'atambulira na ku miggo wabula we twatuuse mu Arusha yadduse emisinde gy'ekikumi gino gye bayita egy'ekikumi 100 meters n'agiwangula Zaake emabegako yali ng'atambulira ku miggo n'emisinde gino we gyatuuka ebyaddala Zaake ye yagiwangula mu East Africa yonna mu babaka ba parliament ekikumi kino ekya 2 kati Speaker yali ng'amookinga Zaake kino tekyasanyusa Zaake n'avaawo n'agenda ku Twitter, Facebook emikutu gye gyonna gy'ayina anti y'omumanyi bw'aba akuvuma abanga atali mubaka wa parliament n'alyoka avumaavuma Anita Amongo ebimu ku byasooka byensinga okujjukira amuyita hypocrite n'agamba nti talumirirwa ddembe lya muntu wa bulijjo asekera mu buvune bwe baamuteekako n'ebirala ebifaanana ng'ebyo nawo kino kyanyiza Anita Amongo n'asalawo yadde ng'oluvannyuma kooti yasala nti tekyali mu mateeka wabula yakozesa parliament n'egoba Zaake ku bwa commissioner bwa parliament kubanga mu budde obwo ye yali commissioner wa parliament ne bamugobako ng'ababaka abaalonda baali 155 ne balonda bamugobe era ne bamugoba newankubadde nga mu 2023 ngaggwako Zaake yali yaddukira mu constitutional court ng'awakanya ekyo oluvannyuma ne bavaayo ne basala nti baamugoba mu bukyamu koramu teyawera kyali kwegamba kyalinganga ekirondoola omuntu nga tebagoberera amateeka baali balina okumulirira ssente ze newankubadde kooti yasala bwetyo ekisajja kyonna yakimalako nga taddiziddwa mu ofiisi eyo wabula Speaker Anita Amongo teyakomaawo ne ku trip Zaake ze yalinga atambulako yazimujjako
ezibeera funded by parliament yazimujjako zaako yo gwolaba kati ye zaake ng'agamba nti kino ekintu tekyavaawo jjukira zaake bamala okumuwa commissioner ye bamuwerako n'okubeera chairman wa subcommittee gye bayita parliament internal audit committee kati eno zaake agamba nti je weyasinga ng'okuraizingira red flag eri ebitagendanga bulungi mu parliament mwebyo mwalingangamu okusaba accountability financial accountability ate okimanyi Anita Amunga ebimu ku bimuleetedde obuzibu badde bya accountability